أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. abalabi ba Salam TV abalungi yonna gye musinziira tubalamusiza n'ekiramuso kye ky'ekitiibwa mwebale kubeerayo mwebale kwekumira ku lutimba olw'emirembe tugenda kusoma ne tusaba Allah atuteeke mu bagenda okusoma era bayige. Nze Mustafa Mutuhe nkwanjulira program ekkubo nga bulijjo mu budde bwe buti era tuba tuzze nayo alhamdulillah musomesa waffe mukadde waffe Sheikh Idris Ahmad Kasujja muzzukulu w'omuwalimu Mustafa Lubobo yatuuse dda ate tubeere nga tweyongera okutegeera butya bwe tugenda okutambulira mu dduniya eno. Ekkubo Sheikh tukwaniriza. Alhamdulillah, nange abatulaba mwenneeyo kansooke mbalamuse nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuhu. Mwebale kusomesa. Alhamdulillah. Mwebale nakugunjula baana nakubalabirira nakubalera bingi nnyo ebibyotololerako ng'abasomesa byo tubyogedde wano emirundi egiwera naye bwe tufuna omukisa tekitugaana ate kusuulayo nakwebaza nakuyisaawo kigambo. Alhamdulillah. Sheikh, olwaleero bwe tuba tulaba ekkubo ensi mwe tutambulira teri muntu akeera nkya nga yenkana nga bwe yenkana awo waali tuyita mu stages mu bulamu okuva Allah subhanahu wa ta'ala lwatutonda nga tuli mu mbuto z'abanyaffe ne tujja ku duniya ate ne ku duniya ne tusigala nga tutambula tuyita mu stages ez'enjawulo. Naye buli stage gye tubeerako mu duniya eno tuyina tubeerako ne kyetuluubirira tubeerako ne kyetulaba ekituli mu maaso. Bwe twalinga tusoma akankuwa ekyokulabirako twalabanga abasomesa nga ayambadde empale ennungi oba engatta ennungi n'ogamba njagala kwambala nga musomesa oyo naye ng'obusobozi si buyina mu kiseera ekyo naye nga neegombye omusomesa oyo. Era abamu muffe bwe twamaliriza okusoma weesanga twadoputinze either mbeera za taatawo oba mbeera za musomesawo oba oteekwedde okubaako nekyokola ki kitegeeza nti ensi eno gye tutambuliramu tubeerako tuyiga kuba tuli mu maaso oba bitusanzeewo. Mu mbeera eyo waliwo abanyolwa nti nemeddwa okutuuka ku kiruubirirwa kyange nali njagala okufaanana gundi nali njagala okubeera nga gundi ne tulemererwa ennaku neetuluma oluusi ne tukijjamu n'embeera endala nga okutondowala okunyiigira abantu. Mu Busiraamu tukkirizibwa okwegomba. Naam, tukkirizibwa okwegomba. Bismillah wassalatu wassalam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tukkirizibwa okwegomba era tukkirizibwa okulabira ku balala okukoppa ku abalala. Naye kati okwegomba okwo mu Busiraamu kuyina ensalosalo ze kutasaana kusukka. Kakati waliwo hadithi omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la hasada illa fi ithnaini, tewali kwegomba okujjako oba tewali kukwatibwa madduna bageeta mabbabbanyi tewaliwo okukwatibwa mabbabbanyi oba kiyinza okuba nga kale kwekwo okwegomba okw'amaanyi naye nga tekutuuse ku nsaalwa. Kubeera mu bintu bibiri. Singa olaba omusajja nga asoma Qur'an amanyi eddiini ate agikolerako agitambulirako naga nti okumwegomba oyo kikkirizibwa era kirungi. N'omusajja Allah gwalina gwagabidde ebyobugagga oba emaali naye n'agikozesa mu makubo ago Allah subhanahu wa ta'ala gayagala. Kakati omuntu oyo abantu ababiri bw'obeegomba oba okoze bulungi. Naye waliwo ne hadithi endala ezitukubiriza okubaako abantu betutunuulira
bayinza okuba batusinga naye nga tusobola okubaako bye tubayigirako. N'olwekyo kisoboka, kikkirizibwa. Nkyagadde tekyawukanye nnyo era nekiri kyembadde njogerako. Neegombye eddoboozi ly'omusajja naye nze eddoboozi lyange terirya nsangi. Neneesanga nga lwakinze oyo yakola ki okutuuka okubanga alina eddoboozi baliyita lya ggono. Alina eddoboozi ery'eggono, asoma bulungi Kulaani, omusajja asaaza ttalawiya abantu tebagaa twongere oba tusaalaana. Naye nga gwe ne bwe weesaaza gwe kennyini tonyumirwa solaayo nawe kennyini okwewuliriza. Kati nenfuna okunakuwala. Obusiraamu bunzikiriza okunakuwala nga nina gwe neegomba, si mu bubi, si mukwatibwa nsala, wabula neegomba eddoboozi lye oba eddiini ye oba kinga bw'obitusomedde, naye nga sisobodde kubituukako nennakuwala. Nzikirizibwa okunakuwala okwo. Kakati waliwo okunakuwala nga tekugenda kubaako kyekukugasa oba okubaako kyekuvaamu. Kakati ekyo kikutuusa ku kintu bulijjo okwekompeyalinga, okwegeraageranya n'abantu abalala. Abantu bangi batuuka mu kintu ekyo ekyokwegeraageranya ne batuuka kwegamba okuyenjebuka ne baggwaawo. Omuntu ayinza okulaba n'alowooza nti abantu bonna bali bulungi okuggyako ye. Naye ng'oluusi atunuulidde kasayidi kamu oba katono nnyo ku bulamu bwabwe, ye kaasobodde okulaba ate ye kakompeyalingiddeko obulamu bwe. Kati kankuwa ekyokulabirako ekyangu nti omuntu bw'aba yagenze ku social media ayinza okusanga nga abantu bonna baalabako basanyufu, bali bulungi, bambala bulungi, n'endabika yennyini nnungi. Waliwo omuntu ayinza okwegomba omuntu ng'amulabye ku social media ng'alabika bulungi okufa obufi, naye oluusi ayinza okumulaba ng'amulabira ddala bw'ati, aye nalaba nga nguli si yono. Bye batulaba ku TV wano kyova olaba bwe bakusanga ebweraga si ono bwe tulaba ku Salaamu TV. Nagayenga muntu wa bulijjo alya n'emmere. Kaakati ebintu ebyo bibeerawo era wali mu abali mu media mubimanyi nnyo. Abantu bano abagenda okwesimbawo mu by'obululu okimanyi nti bayinza omukuba ebifaananyi nga 100 mu ngoye ez'enjawulo, mu postures ez'enjawulo, mu ki ez'enjawulo, ne bagenda nga babyandalayizinga ne baga kino kyekijja okukola ki okutukolera. Naye kakati abantu bangi raalizi we ziba zitandise bayinza okuba nga ono bwe bamulaba kadaala aba bayinza okugamba nti ono nga kwanjawulo kwoli gwe tulaba mu bifaananyi. Waliwo yakyogera awo olumu ku leediyo nanga gundi yeekubisa ebifaananyi nga ne bw'omusanga ye n'ekifaananyi kye ne basisinkana balwana. Gundi lwaki oneefaananyiriza. Kakati n'okwekompeyalinga okwo bwe kufaanako bwe bityo. Osobola okwekompeyalinga n'oga nti aljamiu afdalu minni, nti bonna abantu nze nsinga okubeera obubi. Kakati abantu nga bwe nkugambye nti ebifaananyi bateeka kuba ku social media, ku Facebook, ku ki n'ebirala byonna. Kakati bajjayo sayidi eri positive ku bulamu bwabwe gye bateekawo nti byetwegomba ku bantu otyo byetubeera tulabyeko gwe neweegomba muntu yenna. Kakati gwe n'okompeyalinga embeera ezo z'olaba ennungi, abantu bali mu ssanyu, bali bulungi, batya, bali ku bupate. Kakati ate gwe n'okompeyalinga n'embeera zo ate zirisinga okubeera embi, noga balina kino naye kati laba nze ndi bwenti ne bwenti. Naye nga sometimes singa nabo oludda luli olulala balukulaze ndabyeko kimu kyokka, ndabyeko kya ssanyu kyokka.
singa balukulaza olulala ate waliga nti owaayi ndi bulungi nga ndi bulungi. Kakati okwekompayalinga okwo oluusi kututuusa mu gundi mu kinya, kutusuula mu kinya netutandika okwebuuza nti lwaki abantu abalala bonna bali bulungi okujjako nze. Kakati era tulina okukitegeera nti ensonga ki ezituviirako okulaba nti kwegamba nti okwekompeyalinga, okwegeraageranya n'abantu abalala, era kiina kitukosa tutya mu bulamu bwaffe. kitukosa nnyo. kambeere nga neegombye birungi Anti bw'obegenda mu kwekompeyalinga okwo, okwegeraageranya nga tokumanyi nti kulina impact ku bulamu bwo, osobola okugwa mu bizibu biyitirivu. Omwana asobola okudduka mu ssomero, asobola okuva ku byokusoma naye ogenda omubuuzaganiza sibitegeera, naye ebiseera ebisinga obungi aba yeegeraageranyiza n'abalala, so nga ye wanjawulo kubali abalala. Kiraba nze nali ndabyeko omuzadde kwega Katonda akulukusa amaziga mu bino bya visitation, bino tugenze ku vidi z'abayizi ku masomero. Kati nga mugenda mu vidi, amasomero abaana gabawayo tests, bwe mujja ku vidi bazibalage mulabe abaana bamwe bakola ki, bwe bayimiridde. Kale ojjukira baga nti abapifu basomera omusomesa waabwe aliudda nti ali wali, ne mugenda ku kameeza n'akubuuza nti omwana yani nti guuni ne bajjayo bye bakoze, ne bajjayo n'akapapula bawandikawo mu kino yafunye zino, mu kino yafunye zino. Kaakali omuzadde yajja n'atunuulira, alina omwana ndowooza baba bakamuwagundize naye nga tezirabika bulungi bambi ez'omwana we. Kaakati ne wajja akaana akalala nga kampi n'okusinga kana akake, aga nti and your name, what is your name? Ne kawaayo erinnya lye. Kati atunuulira omusomesa ono makisi zakopolola wana ez'akaana kano nga ndowooza kalina kamu bubiri bwe biti ebyo. Allah akbar. Katonda atema omulanga owulidde, atema omulanga ngalabe yazaala loosi akomparinze omwana ono kuwe, era yatabuka nagati kati nze sente zange zonna zensasula zifiira ki? Kale n'atunulira omwana nga amulaba nga ekyonziira loosi naye bambi omwana talina musango, omuzadde talina musango, sometimes n'abasomesa tebalina ki, tebalina musango. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omwana oyo talina musango. Naye kakati gwe lwaki omwana tomutegeera ku lulwe okusinga okumugeraageranya? Era ebintu ebiviirako obuzibu bungi. Oli ajja n'agamba nti gundi yazadde abaana 6 talinamu mwana mulema. Lwaki owange afaanana bw'ati? Lwaki tulina we twakikonderako mu surprises, ebintu ebijja ne bitutomera mu bulamu. Okiraba kali ekiddira ki? Kumukweka, n'atamulabirira, n'atamutwala kumujjanjaba, n'atayagala kweidentifyinga naye. Kakati omwana ono oluusi yali badde aimprovinga singa nga omuzadde tamugeraageranyiza n'abaana balala oba baganda be balina oba mikwano gye, oba oluusi yali badde asobola okuimprovinga buli lwajja ng'akula nga balina ne gye babatwala mu masomero ne basoma, ne babako bye bayiga, ne personal hygiene ne bagiyiga, okwefaako na biki. Naye kakati bwamukweka eri yeeyongera kufiira ddala, kufiira nno ddala, kubanga obwongo bwe nabwe naye okutegeera okukwalina kuyinza okuba nga si kungi nnyo, abeera tortured, tebamulaga ssanyu. Kati ekivaamu ng'akola ki?
akula talinga baana otyo kakati kiri nzira mu kiri kyewagambye nti abaffe okwekompayaringa kuyina kutukosesa ddala kinene era bwe tunamba tutandise okwogera biki ebisobola okutuyamba tujja kulaba nti biki bye tusobola okukola okubeera nga okwekompayaringa okwo tekutukosa kakati waliwo ate ebika bibiri ebyokwegeraageranya n'abalala. Waliwo okwegeraageranya n'abalala gwe nga wegeraageranya n'abalala naye nga ekigendererwa kyo kufuna kibayita source of inspiration obeeko byobayigako kakati oluusi okwegomba nga kiri kyewagambye nti oli alina eddoboozi ddungi bw'obanga okyegombye as a source of inspiration kiyinza okuyamba wadde eddoboozi lyo liyinza obutatuuka lyoli novaamuuko nokugolamuuko oba omuntu eyalibadde awo nga yabadde teyeefaako ayambala nga bwayagadde bibiri tazifaako ngoyo obanga olole oba singa olole naye kakati ayinza okuba nga bw'abaako abantu batunuulira ng'oluusi abantu babawa ekitiibwa olw'endabika yaabwe oba oli awo n'ebirala bye balina kati ate kiyinza omuyamba naddala bw'abanga oluusi abadde ayina waakolera nga nabo we bakolera ekyo kyonkakasa nali nkirabyeko emirundi mingi abantu bawangaliramu otyo kakati bw'abeera muntu nga agenza okukola awantu oba mu ssomero omusomesa ng'oyo bw'asangayo abasomesa nga beefaako mwana wattu ne bw'aba emabega yali takirina tasobola kusigala atandika okukyusa ebyo nali mbirabiddeko ddala kakati kati ajja ne yegeraageranya na bano n'alaba nga ali bubi kakati okwegeraageranya okwo ate si kubi bwe kubeera nga kusobola okuyamba okukyuka ng'odda ku bulungi otyo okukyuka n'osituka kasita kubeera nga kiri kyetwayise source of inspiration masdaru ilham nga kugenda kuyamba okubeera nga otereeza embeera yo oba yeeyongerako nebeera nnungi. Waliwo omusajja omu yali musajja mugezi yabuuza mutabani we lumu namugamba nti yali musajja mugezi nga mumanyifu musajja mulungi kakati lumu nabuuza mutabani we nti oyagala kubeera ngaani namugamba nti njagala kubeera nga ggwe akuze abantu bampa ekitiibwa bajja nebuuzaako kuba yalabanga kitaawe bakola ki kati kitaawe namugamba nti waihak ozikiridde owedde ggwe namugamba nti nze gwolaba bwe nalinga kwegamba oluvannyuma lw'okusoma ebitabo nensoma ku kino omuntu gwe neegombanga mu faanane yalinga Umar ibn al-Khattab naga naye naawe geraageranya olabe masaafa gaapu eri wakati wange ne Umar ibn al-Khattab gwolaba nga nyina kyemusembererako namugamba nti kiyinza okuba tewali naga nti kakati bwe mbanga nze neegomba nga mbeere nga Umar Mungu nanteeka wano kakati gwe bwoneegomba nze bwanaabeerawo gaapu wakati wekyo kyofuuka ogenda kubeera wansi nnyo otyo nga gaapu eri wakati wange ne Umar onaaba ofaanana otya kizona kwegomba kisingako kati ago ge magezi nti kati omusajja ono kitegeeza nti yeegombanga alina omuntu gwe yeegombanga ekyo si kibi kasita oba nga oyagala ofube okole ebintu ebirungi at least omutuuke oba omusemberere ekyo tekiba kibi naye kino ekyokulaba nti
lwaki nze siina kino, lwaki gundi alina kino? Kankubuulire obufumbo buyitirivu, obufumbo bungi obufudde olwa gundi, olw'okugeraageranya, okugeraageranya. Omuntu agenda ew'omuntu agenda okuvayo ng'atabuse, owulidde olusi bana abaana bakafumbirigana wano juzi. Allahu akbar, balina nakino balina nakino, owulidde. Naye ati ffe tumaze mu bupangisa emyaka 8 myaka 10, owulidde. Kakati ogenda okwekanga nga ebintu tebitambudde bulungi. Kakati kati mu bufumbo obwo omuntu ayinza okugenda ku mbaga n'alaba nga katugambe mukyala ng'oyo n'agamba nti n'alaba olugoye ku mbaga gye baaliko eya gundi yali mu lugoye lulala, eya gundi yali mu lugoye lulala, kati ali mu lugoye lulala, nze ndi mu lugoye lumu. Kakati ekivaamu n'ebyo byennyini nga bimutama, ebyemikolo nga bimutama, owulidde. Atandika okwekubagiza, atandika okulowooza kino, atakyusa lugoye. Kakati ekivaamu mwana wattu ogenda okulaba nga n'omuntu eyali positive, eyali asanyuka awaka, nga ebyo byonna bifudde lwaki? Bifudde lwa kwegeraageranya. N'olwekyo twagale twogere ku bintu bino, mwegeraageranye naye nga mumanyi okwegeraageranya kulina kubeera kutya, biki bye mutasaana kwegeraageranya, kubanga birimu obuzibu bungi mu bulamu bwaffe singa ebintu ebyo tuba tetubipimye. Otuwaddeko ogambye okwegeraageranya kwa mirundi 2 oba okwegomba. Mbawaddeko kumu kwa mirundi 2, otuwaddeko kumu kwoyise okusobola okubeera nga kukyusa obulamu bw'omuntu nga bw'aba abadde yeegombye omuntu oba ekintu kisobola okukyusa obulamu bwe. Nali ndabyeko ku bantu, kati nga kiri kyewagambye, nali ndabyeko omusajja ng'ayogera naye nga olabira ddala nga ono omusajja omufuti we Zimbabwe kakwegamba nga gwalaba nga amuinsipayaringa era nga agezaako okwogera tereeza obulungi oluzungu nga kati ekyo sikiba kibi, mbalabye bangi ekyo kigwa mu kuno kwetugambye okusooka. Mashallah. N'abantu bangi obalaba bayiza okusoma Qur'ani lwakwagala kuga nti njagala nsome nga Sudaisi, kiraba abamu bambi bakituukiriza bwe bandowooza nga nekyaye oba eddoboozi ly'emungulu yamuwangali lisobola okutuuka kuli otyo toni yeeyo, otyo kyobola nga abakyala abakazi bapafectinga bulungi nnyo ate eddoboozi lyabwe kubanga ttono. Kano sama omusajja alina avumbeera nga nze wano alwana kusoma nga Sudaisi. Katuwummulemu katono, oli ku Ssalaamu TV olutimba olw'emirembe, tovaawo katukomewo.